zaamu konsati za Kyalenga okulaga nti kimenya amateeka kooti okukinangirira nti kimenya amateeka kubanga poliisi yayisa ekiragiro ekigamba nti tewakyaddawo kubeerawo Kyalenga konsati mu Uganda ate nga Abitex ne Badru balina endagaano ne Honorable Bobi Wine etegeka Kyalenga konsati mu Uganda. Kakati eddembe ly'abano ba organizers abataddemu ensimbi zaabwe abataddemu obulamu bwabwe abateeseteese okulaba nti bannayuganda beekungira wamu enteekateeka eno basanyukira wamu babeera wamu ng'eddembe lyabwe bwe liri mu ssemateeka mu Bill of Rights mu chapter ey'okuna eryo lyonna eddembe lirinyiriddwa. So kakati kooti kyetugireetedde wano emisango okusookera ddala erangire nti ekiragiro kya poliisi ekisazaamu Kyalenga konsati kifu. Ebiragiro byonna poliisi bye yali yeetaaga byatuukirizibwa. Njagala okumakinga kino very clear. Etteeka lya Political Parties and Organization erya POMA Public Order Management Act terifuga bivvulu nga Kyalenga konsati. Ekyo njagala kitegeerekeke. Era etteeka lyennyini ligamba nti functions ezifaanana nga Kyalenga ezo teziibeerenga ze zimu zeetaaga ne clearance ya poliisi. Teziriyo, ekiriyo muteeka. Naye yadde kiriwo ekityo bano organizer baaweebwa obukwakkulizo baba bagamba muleete kino muleete kino twagala lisiti ey'abagenda okuba nga bayimbira ku konsati eyo era lisiti neweebwayo ng'omuntu omukulu ku babigenda okuyimba ye Honorable Bobi Wine era lisiti neweebwayo ne bamusicians bonna abayimbira wansi wa Honorable Bobi Wine n'abalala ne bagamba mutulage ebyambulensi singa omuntu anaafuna obuzibu n'ambulensi contract nesayinibwa nesasula. Babagamba nti ate ebya security ebirala ebitali bya poliisi kampuni y'abakanyama netuukirwe n'abakanyama ne bateekebwawo ne basasula. Ne bagamba nti ate ekifo clearance temugireese ebbaluwa neereetebwa nga eriko omukono ogwa mukyala Bobby Kyagulanyi nga kisayinze bulungi nti ekifo ffe ng'abalaninga Busaabala ekiwaddeyo n'ebifo ebirala mu Uganda kubanga konsati teyali awo wamu wokka yali mu Uganda mu bifo ebyenjawulo mu Uganda. Kakati obukwakulizo bwonna poliisi yeyagala ebiggwayo. Kakati obukwakulizo biggwayo poliisi n'ebulwa kyeyeekwasa negamba bugambi nti ezo konsati kati ffe tuziweze ffe ekyo kyetuwakanya namba emu. Toyinza kugamba nti owera konsati ng'ate obukwakulizo bano bw'obasabye babutuukiriza. Tewaliwo kakwakulizo era poliisi mugibuuze kakwakulizo bwe kati ke bawa organizers bano nti mukatuukirize ne kalema tekaliyo. Ne bwe baligambye nti baleete sinifa dogs oba embwa eziwunyiriza bomu zaali zisobola okusasula naye ekyo tebakyogera. Kakati tewaliwo kakwakulizo kalema. Kati obukwakulizo bwonna nga buweddeyo poliisi negamba bugambi nti ebivu ebiwezi. Kakati bano bateekamu sente balanzimbira bakoze endagaano zonna baservice providers bazze abazimba stage bazze abastage bazze abafumba emmere we bali buli kimu kyonna kiwedde poliisi nejja buli kimu nekikuba mu teya gas nebakwata nebasiba. Kakati ebyo byetuleese wano okugamba nti baamenya ssemateeka okulanga okulinyirira baamenya ssemateeka okusazaamu ekivulu kya Kyalenga Uganda. N'ekyokubiri baamenya amateeka okukwata Bajjo n'okukwata Abitex ne Bobi Wine yennyini obujulizi bwonna tubuleese baabayoola ne babatwala paka mu maka ga Honorable Kyagulanyi Emagere. So ogwo musango nagwo nga tewali nsonga tewali musango gwonna. So ebyo byetuleese wano mu kooti tugamba eragire gavumenti ya Uganda ne Inspector General Police tebaddamu okwetantala okulemesa ebivvulu bya Kyalenga ebiteekeddwa